ewa ajati kuba yanzala ng'omwana esenyange manyi mukwane wange ndena ngo time friend Safina ewaabwe Kisoso manye Masaka ku Baptist mbadde njanga njogera nnyo stories zange nga njagala muzitegeere mu basenyonjo badira kinange neddira ki nze nzaali b'omusajja gwe bayita Daniel Mugagga mwami Daniel Mugagga yafadda namalalo gesimanyi bagatunula nzaali wa mukyala gwe bayita Sala Namutebi my mom omulungi eyawummula njagala ogende ku kyalo kwe nakulira ko banzala kwe namuziika ku Oyima Road obabuuze nasoma Nampunge Primary School nasoma katika Right College nasalyanga ku muzikiti gw'ekyengeza kubanga nakulira mbasiramu epaka lebazimba muzikiti ewaka abamanyi kuno bamanyi nasoma Nampunge Primary School ekirungi omusomesa yansomesa nga muta Mr. Kabago akyali ku ssomero okwo kati afuka Edmaster kwali yaliko ne bantu mebibuzo yange mu parliament nagenda eyo kuba je nabireka nga nabisule eyo je nabijja siberanga ko ku Masaka Road mutegedde bukulu sinayo na muntu no nafuna accident nali ku Oyima Road je nkwata famu yange eri ku Oyima Road Gobero je nkwata kubanga je manyi nafirwa ko wana mamango muta abantu bonna bazika wana kubanga emmotoka zasibo kuveeka kiri buli wakitibwa yazika byonjogera ko nti walwase kibuye siberanga ko walwasa wadde olunaku n'olumu simanyi ku nyumba zaani nze kusasa bandeta nga ausigalo banjija bukomero mu hoteli nga bazze kuyimba nayi namatovu olwokuba ndi muganzi family zankanira 3 Sala Mukamisa ki kubanga nali mukozi wa mirimu mulungi kyekyandeesa nakolanga mu maka 3 nakolanga ewa Sala Mukamisa ki nga yakazala Melanie nenkolanga ewa Irene Lutaya nga ne Payasi nenkolanga ewa Kasalini kusaasira njagala ontegere bulungi stories zange bulijjo nzogera banjija bukomero ekyunyire kasa abyogera banjagala nnyo ne banfuula muganda waabwe ye mama Flower atabuse nkugambye ono bamuyita one man's army akuba kaganda akuba buli omu abakutte bonna n'abakola we bati bakina Zubeda bakina Kasuku bani gwe wogirayo omutwe ng'akukuba oyo ye full figure kakati yatugambye mbu bwino Zubeda gwe yaleese mufu mbu ye kennyini leka atuwe bwino omutuufu oba mubadde mwagala kumanya full figure yani era amutandiiseeko wuyo nno kambo wongere Uganda Nkasuku njagala kugamba wagambye mbu nno nkole structures nzire yonsome sente temanyi yasoma structures zendimu era zenkola ze mukuba ze mulumu kulwana buli kyenkola mu butufu bwakyo mukirwana mulaga ensinga bwende omubye nnyo mulina kintu kyemwagala okulaga Museveni mbu yalonda abantu abavuma yalonda abawemula abakyala banyigirizibwa lwaki mmwe teyabalonda President Museveni akoze n'abasoma bayitirivu lwaki muloza yabalekawo oyo omukazi alina office gyatagenze mu ng'anoonya omulimu n'ogwa abasiramu tebagumuwa yafera wana abantu mbu ategeka ebivulu bya saliyazi nabba n'omukazi ekkata ngenda muleeta n'amujja nko saliya mbu azigabira abantu olw'okuba wabisaani byamusala nze byange biri open nze oba banzaala mu kojja wange oba nazaala mwani oba abaana bange it's mine ng'omanye ow'omukisa okuzaalibwa mu kojjawe nze sizaalibwangako Masaka sinayo nakalandira wadde naaka in fact Masaka sinayo we manyi muba Ajimbuga ewa Ajati kuba yanzala ng'omwana yeseyo gwe bayita omukyala Jennifer Nakangubi abasinga obungi gwe tumanyi nga full figure ye yagambye nti bino ebyokumunoonyerezaako muleke data yonna gwe mwagala ye kennyini ajja kubanga abamuwa wuuyo amuleese agaba data ku data era yavudde natutegeeza nti mwabadde batamanyi ye mukyala mufumbo era ina omwami we musawo omutendeke bwento bwenze kuba zibeera mu combination mwe zitambulira kyekivundu kye banjogerako eno Apple Watch nagana ogisiba nayo kale oba milioni mmeka zayonoonekera ki Apple Watch wakiraba ekintu ekyo oguninyeko nekuba 7 perfumes Daniel perfumes wali ku cement wenzigula
ngula milioni 2 tugulawo ne shira gasumba bana kutebagulawo wazireba wajireba mbuza ko ne sura moto kubantero mugulirawo ko chairman Nyanzi Kamoga kaye mumpi ne kuba 7 perfumes kye kivundu kyeboogera ekyo nze nja kwa fact sintu kyabanjogera ko kituufu kuba mpunya oguvundu wategedde kintu ekyo 7 perfumes nga bwenze kwa bwenjagala nzikulage eno bagita hope ne kuba 7 anake kubanga 18 ndowooza olwale luno kati jangu mpunyeko uli ekibata oguvundo ekivunduvunduzi wakireba kakati naye ensonga ndowooza ey'ekivundu ngimaze teweddewo kyekyo ekivundu kye banjogerako buli muntu kyowa kye banjogerako nagambye kituwale nti kituufu era okimanye nti kituufu mu butuufu bwakyo kyekyo ekivundu kye banjogerako wategedde kintu ekyo nekuba perfume 7 nkosa lolo ate nekuba brand nzigula ku Daniel Rose perfume wali ku kiseminti wemba situmiza Dubai big spender yayingidde dayandetedde buli abeera ku nnyonyi kyemutuma yes, ye mama flower ono yajja kulema nkugambye full figure buli kimu agambye nti ye ajja kibeewera mmwe abali abagamba mbo simanyi tumunoonyerezaako simanyi agambye nedda ebyange byonna nze njagala mbibagambe ate mugenda okugamba mbo muleeta bwino gwe muleeta nze nga kennyini ebyange mbibabuulidde tukyagenda era nga tukyeyongerayo byo biwanvu ate ndabyeko abantu abamu bavuddeyo ne bamubuukira ne bamwogerera ebisongovu ne bamuvuma naye nga womanyi fulufiga bibino ukede banyanike fulufiga bwe gwenkereddeko kidoligwe gasiya ku manyoko fulufiga lekera okuvuma abazadde b'abaana b'abantu nze okuvuma maama waakiri onkuba emiggo 3 gwe kibagwe kye babakirako mu ttooyi ku manyoko mu kirabu oyasaamirira fulufiga okimanyi nti bakwebakirako mu ttooyi nowerabira nika nositama mu bbaala lwaki ovuma mama wa Zubeda yakola ki kikolimo gwe komanina mbiziggwe gwe yebakirwako kitaawo omuto fulufiga kitaawo omuto yakwebakako n'akwonoona okimanyi maziggwe nti webaka ku kitaawo omuto kitaawo bwe yafa nnyoko n'asigalawo eyasigalawo n'omwebakako maziggwe ne bagoba ne mu famire lwaki oyasaamirira gwe atasobola nakwogera luganda lwa famire yimwova tokimanyi nti famire yakuboola neyekugoba chikoli mogoko manyoko lekera kuma mama Zubeda omuvuma ngani fulufiga kankubulire tos ate kati kankubulire fulufiga badde ngokola ebintu bine bekisunga tusidisi ovumaganya government mbwe kutuma ogendo lwalina abanaku olwanira munaku ki gwe buluwola bagono sobola okubba mbone omukyala ono yabbi eno jeje mango ina masira mukama mazigambwa kuma nyoko atambula ino obubi ennyuma ebiwe panka kubakaza kubakyala nkubulira fulufiga vakubakyala faba mtu akuziwa bakyala nzokwogera ku mama wange wakiri omufa ku banyoko basiraga embwa kikolimo gwe vayo weetoni mangu fatwa gabwe baka ku kitaawo omuto kumanina mazigwe bwava nogenda jofeta twalaba jofeta ya mbulini weyamba nogenda mukwata buli wogenda otabula maka g'abantu mbizigwe ku banyoko punya mutako yakyawanda muliro era nga mu bintu byayogera ajuliza n'okujuliza waliwo eno statement gyasazeewo kubanga ajulizaamu Hajati Kulsum mbu jjukira bali bamuvumye nti mbu buli abeerako mukwano gwe amala n'amulekawo mbu kasola emererwa kubanga omuwa kyayagala naddala kasente ng'akuyisaamu eggaali naye ye agamba nti byonna balimba mu mirembe kuba nasabya ne Kulsum nabe bantu benda era no wobuza Hajati Kulsum asobola okugamba kwa bantu benda babanyumira saliya nga nze nabakyanteekamu ndabe kasijja kijyamu oba kukigwamu oba kukijjayo bulungi omukazi nga atombulira tonyumiza muzimu tonyumiza musambo tonyumiza katamba ako gwali akwagala ani akwagala ensanzi kize nte ku audio zenina lwaki wabadde weegana kitaawo ate nemugamba sula muganda we ne waji muguli yanga muganda we mwabadde mweganira ki sula yakukoba okuva watwala emmotoka ye nomwe munaje ya sente munaje nayaga otwala emmotoka ya sula fe tusirikidde ebintu bingi nga tukuwa kitiibwa ng'omuntu gwe tumanyi wewasiza akakupa koli obukupa bwo nze sira bukupa sira kirwa mukene sira kirwa bwo buntu nze sira kirwa magumba nze neba nsange ngo ya neba seko oya ino mtu kuninga ensuru sima toilet
ye wategedde otya nti ngamba gwe obanga byenyoga tebikuluma bwemba byenyoga sigwa bikola wategedde otya nti ngamba gwe lwaki engatto yakutuuse lwaki engatto yakutuuse nze nsi yonna ekimanyi ndi mumpita fulungu yeesamwe fulungu but omanye ekinyonyi ekirungi ng'effulungu nalabye akasajja akakulu akagongobadde embazi kalinga entuyo z'ennyuma kalinga eddiba ly'enswasa konna kakalambadde kagenda kufa emiswa gikali kungulu obusajja obulina okubeera eyo nga bugema emmeeme bukuba ebyoto mu ssabo butuuma amannya ku kyalo kagamba mbwe fulungu eri ŋŋaŋa yerije ku ŋŋaŋa eri ŋŋaŋa musajja gw'omanye ŋŋaŋa omanye bubi w'eŋŋaŋa noyita munne ŋŋaŋa eŋŋaŋa gye batalya nakulya n'embato kyo bagigiwa ne wagisoka kukuba kalo tagirya eŋŋaŋa omanyi kye bayita eŋŋaŋa ggwe omanye ekikolimo ekiri ku ŋŋaŋa oyogera ku fulungu omanye ekkala z'effulungu ggwe manye effulungu erinyirira ekinyonyi ekyakulira mu lujja nga kirungi buntu akyegomba effulungu balirya yenzogo balya effulungu lirina kkala lyakabweti bulaka neryakapapa neryaka omanye effulungu lirina wano kayira kasuswe kati lirina wano omanyi kye bayita effulungu ggwe lyovuma omuntu gumanye ekinyonyi ekirungi ng'effulungu mwetemulaba nga mwokya buli kyemunvuma katonda abateekako olulimi olubi gwomanye effulungu kati abasajja bonna bemumpadde nze atali musiyazi singa mugaye nno nasiyaga gundi mbu yakyaba mikwano gye agenza kyaba mikwano gye nze nkyawa aberimbika mu kusamira ndowooza obiwulira biyingiddemu ne shariya bino biwanvu naye nga nze wenkugambye nti munnange ffe tujja kusigala nga tugukuwa era tujja kuba nga tugakutuusako gonna olutalo lunagwa lutya nakomenkereza lutya Zubeda agamba nti nze sijja kupuulinga awuto nange njagala tweyabye twetwale tweuzaayuze nti anaasinga munne ajja sirika naye nga womanyi ne fulufiga si omuntu gwenyigira mu ttooke era si omuntu gwogamba nkugambye fulufiga akubye Zubeda nayingizaamu bakasuku bonna twala tugende abakuba kaganda ate ovanga ku muntu okukuba ate n'amala neyooma muganda wange kasuku naye nga akusabula yoyo ye fulufiga byo nkugambye bikyali biwanvu naye ffe we tuli era nja kubanga nga kuwa ate munange byonna nga bigenda mu maaso era nga tukyali ku fulufiga mulowooza ate ye liripazo ye yazikiza naye akyawanda muliro bano abantu ababiri bano fulufiga ne liripazo balalamuko fulufiga akuvuma n'akutuusa ne liripazo ne w'omuvuma asigala alemerako era kati waliwo akatambi akalala kakana kaliripazo Oza Museveni yadda neyo n'agamba abasiru bano kyokka nno bonna y'abakozi Museveni oli champion nze nakugirako enkofiira mu butuufu wandimpaddeyo omukisa gumu champion nkusinga nze sina byakugamba bingi nja kuwa saluti nkugambe saluti champion oli wakabi musajja gwe njagala ompeyo omukisa gumu nze nkulabeko bulabi muli yayita kuba mwana yakuza okutuuka wano sikulabangako olunaku lumu njagala asangeko muzeeyi Museveni jjajja mwami sijja mugaa kigambo kyonna nja mugaa saluti champion obasobola abantu ne mwejja ku noobu revolutionary front ate yaani mindset mbuulira omusajja oyo banaye katonda teri muntu gwawa mukisa agafana mwana oyo musajja oyo gayi yasinga okuzannya mwana oba olowooza nti awedde ate n'avaayo ng'asituse kimafiya kuba mwana ze nali mmanyi guno omuyaga champion awedde n'amaliriza champion atulimu ebitundu 99 ku buli 100 olw'obusiru bwaffe olwa ignorance yaffe n'abaali batwegaseeko ne bagamba muli basiru tetuyinza bagoberera maani champion oli wakabi fuupu nja kubayimbira mumpeyo ebibiina ebirala neonalebo Muhammad Sero yakoze ekibiina esente nja kuzirya nze siridde za mpuuga sinalyako bitaanu byammwe sinalyako za palamenti obukadde 35
buli mwezi mazima sinnalyako ziri ezakalani wa parliament ya njya za ku stage era nkugambye emiryango migule buli muntu muyimbira obo oyagala kwegatta ne mukyala wo olaba nga tisaanidde ezije nnyimbe nja kujja wendi nze noonya ssente mukolo gwa kuzina balongo wendi mwanyina ze kadaama oli bulaya wazikoze oyagala nzije nkola obwaddiikuula abaana bo nga batuddeawo abatuddeawo maama nja kujja nja kujja nkole kuzina balongo wendi kusamira lubaale wendi bino biwanvu banamasaka batabuse bano bawanda muliro tebazikiza ebigambo bya biwanvu akasajja katono naye bannaye bwekakoma okuba katono n'obumpi kayina ebigambo kasabula kakuba left right kakubako mutwe yeriri puzzle naye ng'abaana nabo tebamulekeddeemu nabo bamuwa ebibye naye n'agamba nti nange wende ate nga tugenda mu maaso munnange nga tugenderera tuli mu kalulu ka 2026 era nga enteekateeka zonna zigenda mu maaso entebe ya north Kawempe north entebe y'abantu bajetanidde era essaawa ya kakati wenjogera waliwo omulala naye yeesowoddewo agamba nsobola ngisobola entebe eyo era ekifo ekyo nkyetaaga ensinkano ebadde etya tutandike n'amanyi ensinkano ebadde nnungi nnyo mukama wange nze Mr. Nsereko Moses yeesimbyewo ng'omubaka wa parliament wa Kawempe North County Constituency nzize okudda mu bigere bya muganda wange omugenzi Honorable Ssegirinya Muhammad yesebo mukama wange byobadde bakubuuza olinga agambe bategeeza nti tolina mulonzi wa Kawempe yesebo mukama wange siri mulonzi wa Kawempe naye constitution enzikiriza okwesimbawo ekisooka ndi muna Uganda ekyokubiri ndi registered voter ekyokusatu nino ebisaanyizo ebinzikiriza okwesimbawo nga member wa parliament mu kitundu kyonna mu Uganda esebo mukama wange nasije osula esebo gwa tagenda kweronda esebo mukama wange matizo otya abantu nti bakulonde nga gwe kenyini toli mulonzi we nga tosobola kweronda abalonzi bajja kunonda tujja kumulonda temulonde banange bajja kumpa twogera naawe ogenda nti abalonzi bajja kulonda wadde toli mulonzi waayo ninyola abakola ku TV esebo toli mulonzi gwe abantu banakulonda batyanga gwe teweeronzi abalonzi bajja kunonda mukama wange kubanga nina ebisaanyizo ebinzikiriza okwesimba ku kifo kya member wa parliament ate era ngenda kolera abantu nze kolera bantu bayinza okuwa akalulu ne bakulonda ate n'otakolera bantu kitegedde mukama wange onakolera balubaga ngenda kolera bakawempe nosi sebo mukama wange nga tosula lubaga nyonyola ne kawempe nosi naye amaka nule no mukamera ne kawempe nosi naye amaka sebo mukama wange side wa kyebando none nemiro kemeka Our power! People power! Hola yebo. Bobo wangu otandikira ku kiri banna Kawempe. Otandikira ngenda kubaweereza bulungi ekisooka nataddewo Nsereko Moses box esente zine za parliament milioni 2 sigenda gula motoka ngenda kwata sente ezo nzize mbalonzi bange tandikawo Nsereko Moses box buli mulonzi mu emitwalo 10 ayongere mu business ye ngenda teekawo eddwaliro abantu baffe bafune obujjanjabi ku sente ntonotono osula weeri nsula kyebando mukama wange nate butebaga nti ate nti osula lubaga nina amaka ga mirundi 2 mukama wange ekawempe nosi naye amaka ne lubaga nosi naye amaka sebo mukama wange naye olonderawa olondera wewa ekyo nakizemudda mukama wange koziwa nondera lubaga nosi naye ng'oyagala kujja Kawempe esebo nzikirizibwa ekyo kyabwe banna Kawempe esebo mukama wange esebo kwatagana ne banno nga bwotuna mu kamera yogera nnyo mu senga ekibiina kyange ekya NUP tekimpa kaadi wenjokoma sijja kwesimbawo nga independent ekisooka ndi mugonvu eri ekibiina kyange ekya NUP ndi mugonvu eri pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu inikese baba tebampadde kaadi sigenda kwesimbawo nga independent nkomaawo era ndi mwetegefu okuwagira oyo yenna anabafunye kaadi ya NUP munoonyeza akalulu nekesategedde ogenda nti constitution egamba etya ng'okkaatiriza otuna mu kamera eriwa yo constitution yatambudde dda nayo egamba etya nzikirizibwa am a citizen of Uganda ndi muna Uganda am a registered voter ndi mulonzi kawayiro kyano bikola
People power. Bibi no se mukama wange. Qualification for members of Kawayo parliament. kagamba kati ako. Bagambe. Kasome tu. Qualification is and disqualification is of members of parliament. A person is qualified to be a member of parliament if that person is a citizen of Uganda. One. Is a registered voter. 2. Has minimum formal education of advanced level standard or its equivalent. Me, I have a bachelor's degree. People power. I did the Power, BBA. power. I majored in management at Ndege University. Toli wademo kwa simba Ndi wona. wademo kwe simba wona wenjagala. Tekibuzo nkimaze mukama wange. Onaka wembe muja kusalawo. Tuliko NZK TV nkugamba kimu nti wabanga tuna subscribinga kekade subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga amawulire gakyali mangi nnyo nyeni ddala nkugamba kugambi nti gwe tulakalira nywera ebisigadde nja kubanga bekutuusa akasigala naffe tova